Salawo mukole campaign musasamaze eggwanga ate tugoberera amateeka bagamba abuganda teri bantu anti abantu mubalabye ndi lupu ebalina anti twasalawo ate campaign ebe yaki ya covid kati olwokuba ffe candidate waffe tamenye mateeka aba mu tent n'abantu batini mwene mumenya amateeka anti nammwe tubalaba ne bebekulu nga mutambula ate ffe Museveni ffe tuli bawagizi ba Museveni oba tulwala corona tulwale. Yes, we love Museveni so much more than corona. Kati ogwo musango gwa Museveni. Si musango fate tuba mu procession. Si campaign mukunganya abantu. Fate tutambula na Museveni. Namwe twagala tulabe ko aluwa ngekutte nga Bobi Wine taliwo. Nga senyo kwetambula yo nga nope tambulira kwani katugeze. Nga nope tambulira kuwalukaga. Yes. Kubanga mumugera ne mugamba Bobi Wine kyabakoze ne mukwata nezaffe procession ze tukolozo okulaga Museveni entone eza covid. Yes, kuba twamimalizing enamba tugoberera amateeka kakati mmwe ne muddira laale kuba ye Bobi Wine ayimirira mu town atanoonya akola laale bayida wembabuli wajja bwanatera okubeerayo katono Museveni omanyi mugezi agoberera amateeka ojja boliawo nga bakukutta amateeka ga covid obadde bungi abantu bamwe tebaba na mask fe tugaba na mask actually procession ya Museveni gyemulaba tugaba mask togiraba mask na t-shirt mumune mujerega tyate emyaka 3 tubagabire ki abantu bazirwanira naye nga tukulaga nti ne procession ya Museveni protecting interest y'obulwadde bw'abaki obuliwo agafeni gagamba mbwe temulina bantu anti wulira obuzibu temubutegedde nali mutennakolayo laale twagikozeewa tukole laale ogirabe tukole laale abantu mbalina yes ati kati kyotegeera Museveni yennyini atuganye okukuŋŋaana abeenaaleemu yatuganye kakati ffe kyetukola kyolaba ekyo ttiimu gye balondaga batukebedde siriimu ne covid ne tuyita abatayita ne basigala nti ffe tukola procession egaba masiki mweno campaign mubeereka nga mwambadde buli mukugaba t-shirt na masiki yes munosi ffe jukiraga ffe tuli bawagizi b'enaalemu batulwala covid tukole ki temuli mu campaigninga tuli mukugaba masiki tubagamba abantu obulwadde bungi mwemukola ki mwemukubalaale abantu ne bakuŋŋaana temubabadde wadde ka masiki kyokka ku internet mukubakuba bimasiki kibyanopu senga nammwe pulezidenti wammwe alina kyagabira abantu ekiraga nti abafaako mu bulwadde ono tafa ku bantu papeti w'abazungu. Yes, era batereddeyo ku Facebook yange omuzungu omu gwali mukolagana yazaata wanyinsi yabadde Tanzania abo nababbobu Amsterdam kuno kitegeera Faruku. Have you seen Bobi Wine telling people that waliyo obulwadde? Be honest. Mudda mugamba mugenda sasula polisi 1 million simanyi ngenda baddiza ennyanja tategeera na sente zetujjamu fishing tamanyi lwaki ba protecting fishing tategeera sente zitujja ku otiti tuzikozesa ki 34 billion z'aba elders onozijja watakubuulira cut expenditure njasala wano okusobola owa abasirikale million emu tamanyi GDP ya Uganda amala googera ati abasirikale ngenda bawa million emu ani yagamba police is a money making company. If you are a policeman and you want to get rich, retire. Gendo fukeroya oza mataka. Baloya bebabbi bamataka. Yes. Name police patriotism. Chovola okole nyoba kuwa nyota. Ukitegedde? Hii nyota tebakugaa nti gendo jail loan ya billion. Nalite taxi bagala zijja. Bagala zijja. Muki? Taxes. Mu Uganda. Museveni agamba yiziveyo. Bobi Wine. Anti wulira aziveyo zitiya. Bobi Wine yagamba. Ati mu government y'ekirooto where are the good. Yes, eno ya Museveni tusobola kitegeera nti enguudo bazigenze bazikola. Farouk, I was there. Enguudo nnungi waliyo ne bus stop. Actually enguudo eziri eri mu north zo zirina ddala bus ki stop. Ensusa nga bagitaddemu bus ezikozesa biogas nga teziri polluting abantu nga zetukozesa mu Sweden. Ne bakola government ne yalayinga ne Sweden bayita zi bus. Lwaki taxi nga tezivaawo? Kubanga basi ze anti Bobi Wine kyagamba nti mu nsi ensuubize taxi agenda zijjawo omisolo agijjawo anti yeyo falase
ensi kyetaba na misolo kati atubuulire one Faruku Uganda ina abantu milioni 4 mwezi abantu abasasula omusolo direct tax bali milioni yes kati milioni 4 zidependinga kwa milioni ameka esatu. So the message of Bobi Wine becomes a nonsense one. Chiyandi gambi nga Bobi Wine nkumuwamu just ku magezi yandi badagamba nti ngenda kwesimba mu Uganda empya ti actually ni yandi bade message yo mu Uganda empya ti ngenda kuddira abantu emilioni esatu nga milioni 45 bezidependingako ngenda chikyusa kibenga milioni 45 zezigabire esatu ngesatu zezili unemployed okitegedde ekyo ki understandable kitegeza oyagala turning tables what around kubanga nkugambye abantu milioni 3 kwana mutano yozuwa omusolo kati bano bonna bana Uganda bemulaba badependinga kwaba baki kyovola banga tulina low social service ki situation kubanga mu nsi zonna zolaba bakuliyetinga nti abakola baba waggulu abangi bebasinga akola kati babasala emisolo negisobola okulabirira abantu bebayita abakamwanyi. Kati Uganda ate tusala ku milioni 3 okulabirira milioni 4 mmeka mu 2. So toyinza gamba nti wono jate government yegenda baya wano omupolisi wa 1 milioni kitegeza government yegenda kugwa mangu because your policemen are going to get rich. Yes, ataja sulaga wala wena kibakolera buza mu butu omujaso omugaganga gomuganda gena wesimbe ku gate ngaakola akakadde buli mwezi. Owa polisi omugaga atya abalina kya mu butu yatukanga apangisa galango okulwanyisa abasavimbi ninga alina abasirikale gabagaka balina zimoro kati gwe ng'osindika omujaso omugaga mu lutalo. So Bobi Wine tategera bintu bimu yetaaga ogenda bisoma clearly. Waliwo reason nti simanyi nja kujja abajasi baffe Somalia, Central African Republic kadeni okugoga kozesa ekyamajje we gaba aido government esulako agombo tekyobola gakwata abantu ne garepinga ne gabba because gali wano gafuuka aido abeera mu barracks emyezi ena nga talina gyalaga. This is why governments keep rotating soldiers. Bojje Congo bakube Congo Brazzaville, bojje Congo Brazzaville bakube Central African Republic. Mu process abamba bakubira ya masasi ne bafa. No wolera government wente ezikola. So Bobi Wine tategera byayogerako. Yes, toyinza gamugenda kujja abajasi baffe nga na America. Na America bojja foreign policy zonna foreign policy bayemu. Joe Biden nga omulabi mwabaddugavu ne musanyukirya simanyi Joe Biden yagobye Trump. Joe Biden alina implementing a foreign policy zasanzeewo only domestic walina okyusa bakayani naye ku foreign policy wonna bakola ki toyinza baga nti addeyo base ku mazzi ga North Korea e America largest bakugamba ogudde eddalu eyina obeerayo kati Bobi Wine totegeera byabufuzi. abajasi bafe balina obeera Somalia yonna eyo Somalia Central African Republic babanawe nga tubagabako na Afghanistan. Yes, that's their job. Dying on duty when your soldier is very good. Why are you here in the barracks doing what? Oyagala lepinga baana baffe. Go to the field babakuba amasasi bakube. You die on duty. And abajasi bali proud to die on what? On duty. So Mr. Bobi Wine njagala omuwaba getowa police yamugaye kola ebirala tuveeko. Yabanyiza ge bamutugatuga n'agamba mba sibalengera naye mbalaba muli bangi nnyo yoka Moses omwana Bobi Wine yakulyako ki muganda wange alimba nti olina kalungi komulabamu nina Bobi Wine nebirungi bemulaba. One, first of all, Bobi Wine, little did he know nti he's a handsome man. I swear we are in every very nga toyinza tegeera duty. And I respect Bobby for that. Okumaking omusajja ne bakufuula ati ki Bobi Wine alabika bulungi is handsome now. Nze wadde mu criticizinga yanyambalira akasuuti wano ku nomination ngera picture yennyini akuwa nti asobola okukulembera ki eggwanga. The perception was good. Kababi kanyumira nnyo okitegeera. I like that. Nenjagala nnyo commitment yaba Edmutwe no Pianli. Sagala Lewis Lubonge yakuba mumanyi mubbi. Nze mumanyi ti mubbi.
Louis Lubonge yasimuteeka nteeka mwani Nubianiri nikubanga Nubianiri yali elementary buli kintu akyagaliza banne nasigala awo era no president we mpya bwagaliza Bobi Wine yo bulamu bwe bwakuwerekera kyakoze ki kyakulabidde talina kyayagala Nubianiri talina kyayagala yes kolale ko kubya mansion ne dala kasula wansi kumukeeka talina kyayagala. What does Nubianiri want? Kati such a friend like Nubianiri is good to have because he's going to wish for you all the good what things which is okay. Nubianiri very loyal. I like him. Mukulitisizing a sagala bivi. Yes. Akalulu sofa. Akalulu kali. Amazima gali bwegati. Amazima gali bwegati. Buli urban center. Buli ki? Up country. Sofa tuli up country. Niwe tunagenda wa. Tetutuuka mu central tusooka up country. Yes. Wabadde Nti Emoyo town yabadde. Wabadde Arua yabadde. Ekikwewuunyisa kiri kimu kiriwa yabadde eggulu ng'abantu bangi sitekyo bayitirivu namungi talinamu posita mu ggulu kati abantu baavuddewa temuli. I slept in bagita maiden in eri wenyini kulawundi nkera kulaba bipande bya Museveni everywhere talinamu gundi talinamu posita kandi kyegambye bavaawa kati ogamba ki magnet nasiko kimanyi kati nkubulira wa president nkubulira yes ovanga ku muntu nga talina kipande mu kikukyala nenga abantu we bali abamugamba totimba efe wetuli nakitegeeza kakati kino kitegeeza one kitegeeza ebintu bibiri ekisooka abadde muyimbi ne watatimba poster waliwo alina oluki oluyimba lwe ate bamanyi poliisi emuzoganya kati bayinza okukipinga ekyo ne bajjangaze but two kitegeeza ekyokubiri transport people yes anti nkugambye abuyina bo bayina abaana be bayina walabye abawuga mu swampu kitegeeza abagenda abali wiringa omugobe webali gwe tebamanyi iyo magnet jasinga omusajja anti kyetutegambe transporting bajja naye tateeka mu sente taiti yetaaga kuba kati ye face of revolution era kalulu kano Bobi Wine taladde mu sente ye abantu bamwagala abba mubbi wiringi ati kati mugezi magnet ye basika yes ekyobutaba na kipande mu ggulu kiryoke nkuwadde nekwa kiriko ebintu bibiri one kitegeeza transporting abantu advance team jukira alina bodaboda 10 ng'omuntu okitegeera alina ebimotoka bya bizinensi ng'omuki nkubuulira bintu bino bikubulya mu good heart is a businessman tugende yes alina boda ezo ekiwulira kakati si musiru kwaba atandika okugenda ne bebe kulu naawe abamanyi baatisi bakamiliyoni babimanyi nnyo toyita bimusinza kamiliyoni gwe tobalaba abakamiliyoni ekiwulira naye asimbuka naki nabo asimbula n'eggaali gwe tomanyi pikipiki 10 nga zijja zikola pipipipi n'endala zikola ki zegatta excitement okitegeera ebbugumu anxiety ya covid abantu bavaako mu nnyumba balinga we tuba nga tuvudde mu winter nga sama akoze eki aze ne woba obadde tolaba muntu mu Europe musana ojja mukola ki kuba omusana guba gukoze eki kati abantu anxiety nina okulaba ku muntu avuganyani Museveni olina okibala yes kati abo si balonzi anti bw'ogamba nti alina eggaali eyo egira ku bebekulu ku kampu yammwe eggaali eyo lwaki teriiyo gyeri tulina eggaali naffe naye abantu nga babundi abantu bamuswaba anti pulezidenti yabagamba teri kampeyini kati mwe mumenye mateeka Museveni yesimbe mu ggulu olaba abantu kati ozannya n'ozannya nebadde njogera n'abasajja nebagayisima ffe tuwulya tulina part of Museveni kubanga Salim Saleh yazaala mukazi eggulu abaana 3 yakafa ne kampu ye eri wali bawulira attached to Museveni's family okitegeera balina abaana baabwe abalube abagulu Saleh ba triplets nkugambye business zigenda mu ggulu bizimbe molo ziye zamalayo zizo kati nkugambye mu ggulu abantu bagambye in fact nawulidde gundi yagamba wa analysis yabadde obaani omuntu ku Bobi Wine nti genda wali fani base yole nokuono nabudde muki mu campaign
because toyina kyogenda kugamba abantu Kalamojja Faruku nayingidde mu byalo kati gambi nti obudde bwe bawa ba candidate tebukusobozesa kutuuka mukono noyingira Namataba noyingira Namagabi noyingira Nagalama noyingira Busiika toyina budde district ziri 143 oyina ennaku 56 kitegezo yimirira mu center wakati era wola live za basagirinya batuganya oyingira Moroto wakati si mu byalo katate zino delegation za Museveni zino zola na tuliko wallahi batusindika mu byalo n'otunulira ekyalo Faruku nga teriyo any idea of sensitization about any other candidate bakubya Bobi Wine nga tolaba kipande wadde chief DC wadde cha DP wadde cha Red ng'ebipande byokka byokka ebiriyo bya Museveni apaka kitugumweyo munda Faruku ekisooka njagala owulire amuntu visibility study sirambulaga ku Uganda amazima gali nti abantu bangi nnyo mu urban centers abakooyaani Museveni but the strategy to take out Museveni is more bigger than that. Kwa Museveni kiyakola nkugambye ne woyingira n'ogenda nti Malachaka okuva ekitugu mwingireyo Malachaka wallahi abantu Museveni yayitayo teyawabudde ba opponent kulambula ki nsi. This is why wobanga ayingira Mbale nakuseseraga wacha bera mu Kampala muyisebiki ebivulu yakimanyi nti mu Kampala Bobi Wine wono wangula n'emitwalo eki ajja sigala ka watoddeko gumu bbiri Malachaka akukuba zero ekumurayi simanyi Wulele twagenze Wulele ne tusanga oluguudo Bobi lukalu I swear Faruku lukalu ebyalo eri abantu nomwe ne muvuga ne balaba ku basi ya president nga olaba kino kintu it's something like a Christmas baludo laba ku ki ne convoy hizo kaze tutwala wallahi abantu nokulaba bulabi ku Bebe Cool kusasira I swear nkubuyo bali Bebe Cool anyirira ne kusasira Bebe Cool ye banyirira ne kusasira kikazi kikola ki kinyirira okitegera ba big guy banyirira big guy nabadele ne mugamba big guy katondo ino musaba ekintu eki hit song toli manya bakenzo big guy anyirirwa yemvuka gotuka kunolaga makatono dala celebrity yes era big guy ne mpisa musajja ali agendayo kubya big guy nayo yanda byate nakola bukoza agendayo mu chempisa campaign tunozitemaati yes ongabi eyo Malachaka eyo wa ule chuli wallahi twabadde mu butundu n'abakala tubere fe I swear ati nkuwadde demography Faruku ali clear koze no program era abantu abamagezi Europe ebe balance bali mu America bali njagala ebe balance nkuwe fair ki nkuwe fair nkugambi electoral commission ennaku nkaaga oyina okuba oyina helicopter chokola Bobi Wine police mustopinga mukatono ngagamba mbalabidde wano nayuza nayingire waki because police bamanyi obudde oyina buki butono. I don't like a police so your strategy tebagala kulengeza kiri mu kyale tebagala nyi kyalo kufuna mu kubugo muddala kubanga ebyalo biri mu modu za muzeyi biri mu otomodi ya muzeyi nebigenda mu maaso olabya ddala nga bali abo balinde enaale mu kigambo enaale mu kyabayingiranga soda nti buli mwana muto amanyi soda eki Fanta ne pepisi kyali kino kolebwa eki Bobi Wine bobo ngamba bwoto nti Malachaka weyo ndeyo wole tanatuuka bulungi kyali no kolebwa Bobi Wine yali alina okukeera campaign ze nga tuvude ku electoral commission nayitanga mweno emyaka gino egivudde nga ayita mweyo anti kati ate tebakukkiriza kutambula. This is why amazima gali nti anajjawo Museveni agenda kuva mwenaale nga olaba chama ki baka Museveni idolizing nnyo gundi Nyerere kati Museveni ayagala kulyetinga ekintu kya chama ki
ng'ovuganyiza mwenaalemo n'okuyitamu oyitiramu muki mwenaalemo kubanga oyo omuntu anaavuganya Museveni ng'ayise mwenaalemo ajja kuba alina kapasite etambudde ki eggwanga nkugambye buli obutundu Faruku waliwo ke bayita kuluyi wallahi kuluyi tebalina kye bamanyi Chakacha Ulelwe Akerero Nabukutte Faruku ayisuye n'ovuga n'ogamba akwerero netuka trading center abantu gye bali oba nteze zigenda nga gye bali ngera bakulaga Museveni kyenjagadde okutegeeza kiri abannayuganda kiriwe kiti Uganda ekyalina okusensitizingibwa abaki abantu by sending radios and TVs close to the people. Abantu bali eri nga ne radio station bali kuzaabwe tebamanyi biri Kampala Arua anti town nene kuganda ayimirira mu ki buli wana ile linda atuke mukono linda atuke jinja anti town Museveni ekyakola kimu naye bw'anaayibye mutoni bajja kujja kati ko n'oba omusinze obulwa emitwalo ebiri yayagalako gumwezi gumubbiri alikaawo okitegeera mugende yigango oyogere nnyo n'ofuna kakaaga yafuneko ebbiri asirike kati mutuuke acwicwi kwai kwai naye nga waliyo bantu bameka ati kikulu gotoyinza wavaayo emitwalo emeka Faruku wulira Bobi Wine agamba we shall provide candidates on every level we can kakati by all fact akkiriza ntagenda fielding abantu oloki Uganda kakati akwairwerwe Jotayina muntu ate oligamba otali ku commission nti bakubba bagebe commission ate bamubba yaliyo nenga gye bali naye kati gwe tugenda beerayo so oliga ngamba Muzeeyi Museveni muzibu nnyo tasoboka wallahi okumanya muzibu Museveni oba otambudde twagenze kifo nga siina kyendabayo Faruku nagenza okuddamu otemyanga barracks nga waliyo barracks Allahu akbar kabira nganga zisa abantu bakuulira mezera bibaba eno kyose beberaga abantu aiso ya Faruku nalise abazazi afuge gwaza kulete wano kubuza nita iso this one I'm telling you Faruku ne wogenda mukaalo kyeye wala wallahi ekintu kyosangayo kyoddamu okulaba barracks wallahi waliyo barracks ne motoka za pick up eneze namule motoka ya lole ya majje waliyo barracks waliwo twavuze range nengaba bantu ne bannanga bavuganya Museveni bakyali wallahi twavuze kilometers ng'ekifo kintu kyokka ekirimu eri ebbanga barracks barracks bidi nga tuli eyo acwecwerere kusimanya akerero nga esima kuotize sigambye nti amagye nga gali mu byakalulu nkugambye wantu gyolaba wali wild teri wadde communication n'obwawanyiyo ati kati kale osangayo barracks ate Museveni talambula barracks twalinnya ekidyeri nemuyingirayo ne tuyingireyo munda ne tumusalako ng'ate yava ku kidyeri n'emmotoka ze Muzeeyi yes tumitinga ne Museveni ati nga tuba tudde eno nga yadde eno katwala twagenze ku kidyeri nga tukirinze kiteete tulinnye naye ng'ava ku kidyeri ye Museveni ne konvoyi ye n'atulaba jujju tomanyikutidde neŋŋendera ddala ku ndabiramu ya Museveni abasirikale zanga bankwatako I am friends with the security forces zinjagala nagenze nenkwata wali vidiyo ekaluma ne bansalako abasirikale nga you can't take a video here nenchuka yaga Muzeeyi Isima for you can go you are enali mina yes temukiriza bawuliganiya agamba musajja talina bantu apukatulira Faruku Bobi Wine bayinza n'omukwata omusango tozanya na government kati bamuluwalinze mukola campaign goyimirira abantu ne beetoloola eyo ki campaign Museveni ye kyakola amaintaininga nti ali mu tenti ne wekwata ffe ne bebekulu atusindikira balooya naye nga tatweteekako naffe bajja tuvunaana ogwaffe bayinza otuvunaana wamu naye
mwamenya amateeka ga covid ffe tuli ba Museveni tugaya twagamenye ba Museveni baba tutwalirize batutwale naye nga nawe ekyo kifudde yes ututegedde so Bobi Wine ye ali mulaale naye nga mumuwulidde amaanyi ani ate getwalaba ku Besigye nawe olaba aga Besigye kati olaba ebintu bimugano olaba biri mu covid ng'apuulinga crowd bwa senga bibadde kwala era senga munete nti gikube eggulu agikube wano kagundi kati Faluku nkubulire ogenda tya bana Uganda tuli mu north tugende mu west tugende mu east tuyingire Kampala ojja tegeera amaanyi ga Museveni Faluku njagala abantu bandabe mu kamera amazima ndidda neneetonda ndidda nenkolaki neneetonda nti Museveni tie kana akalulu ka covid tie ali ku birala tali kalulwako yabivuddeko kaggwa nawulira planninga kugira conflict eri mu Ethiopia zayagala okugira gwotereza nyo region gwogitereza tiwalaba bulungi kati Museveni bino byonna akutereddewo bakatumba akutereddewo bano ababuukabuuka kulaga nti Uganda si Tanzania kubayo Tanzania yaleese aba opposition yaga kati Museveni ku Museveni ne Magufuli ku bazungu ali dictator Museveni alina muli Katumba wa myaka 24 who inspire youths Bobi Wine ade yesiba kuba youth Katumba ya inspiring aba youth mwamulese project ya Katumba twabategedde ani ate gwe mwategedde mwamulese kyoyagala bavubuka batwala na ambition kitegeeza mwasooka gikwata mu constitution nemutegamu Bukatumba kati Bukatumba obwe lwaki Katumba tumuwa kitiibwa ta inspiring abavubuka ku myaka 24 wazi Bobi Wine kudu Bobi Wine gaza any signature anyway isima percentage ya kalulu sawa zino eriete tuba nga tuli fair nga tugaba byonna gye mutambudde ne Bobi gyatambudde beera fair percentage eriete nti omanyi percentage Faluku Bobi Wine ali ku percentage kankubule kyolina okugamba Faluku gamba isima yonna gye mutambudde perception erietya vaye Bobi Wine wa perception kwe kuteeka abantu ekifaananyi mu mutima kati ekifaananyi kyabakubidde nti alina abaki abantu but kituufu si kituufu ati kati kituufu alina abantu but abo bonna abantu si babe yes mwe mulabira ku kinti abammwe bonna be mulina si ba Museveni bonna be tulina si ba muki kubanga you can read factors baagala nnyo essaati t-shirt bazaagazaaki you realize it tebagala saati wa NRM batereka ngoye so kuruya Bobi Wine kubatambula ne Bobi Wine namuji wo muntu oyo kuliko abatali babi kuliko abayiso operative bambega kweze motoka zennyini kwebali okitegeera kuliko bambega okitegeera go webuuze mwina okwebuuza ebintu ebimulowooza poliisi ebimanyikya mwina bambega okwo ku trailo nga jabbeera kate ng'akola nnyo kubanga obulimu gwe butamutegeera 1 2 abantu Bobi Wine artist celebrity okitegeera si bonna nti baloozi oba okitegeera crowd ayina cause is a celebrity nga George Weah era George Weah ayina crowd nga yeesimbyewo kuba pulezidenti ate katolikano bakamukuboyo omukazi Salifu kyeyakola George Weah agenza okumulabaawo yakagwa emirundi 6 ne bamuwakole kuba vice president nadda paka oyamerenzi George Weah yajjanga papier so crowd ya Bobi Wine kuliko abatali babe kuliko banyiga si babe kuliko abatali bayo kuliko bali ino ebasi Museveni gyakoze girabe najja muli mukyoga badala omuyaye bamukiriza ku baloti tubase perception erietya perception nti Bobi Wine w'amaanyi yavuganya Museveni yeye kakati candidate avuganya ki era bonna bali abayisimbyewo tumukunde mugisha muntu bali badde bekwata mpola bamawu ne bagenda ne bagatuwagirani kubanga ne mukasambidde yatusogamba wagirani Bobi si mawu ate nga mawu yesimbyewo ate mawu yakuba vice president so it is
fittest for survival ogenda mu parliament. Bobi Wine teyagazi kuba waki. Wamwe tubalaba mutambula kuba obudodi mukola mwetala mubukabuka mukola biki. Bobi Wine mukuba nalaba omusajja mukuba tiyaga nosula ka kansita nokasula mu motoka. Nange njagala kwegatta ku bannayuganda abandaba mbagambe I condone sikkiriza mpulira bubi tiyagasa akola bubi lungs alwa mubiri causing a lot of pain sikkiririza mbya police byekola ki era sitegeera lwaki police ekola ki wait wabula mbagamba amagezi policemen mweddeko bajja kulopa individual kirungi abaana kati babasakolinga arawundi ne bakumanya nti yeggwe babatimba ojja kukola ekintu to protect Museveni alina immunity kola ekisaanidde oli alina ki immunity fulufiga avumye abantu n'abawemula nti era yayagala nnyo Museveni yatuse campaign nti Museveni agenda wacha ye Museveni yasobola okutegeera ti onanyamba kuva wano paka wali project weggweeyo tugende tujja mulaba tebamugobe naye tujja mulaba so ba policemen abato you are young oli mupya mu office batimba oyagala kaliya teweemalaamu ki nnyo teweemalaamu nnyo ate omuntu presidential candidate yes ebyo sibiwagira naye ate Bobi Wine njagala otegeere n'abanoopu nti Besigye teyalinga mu comedy mwagamba nga Besigye ali mu ki mu comedy ntugaba nange Besigye tali mu comedy toyinza ba mu comedy bwatyo twagala buuza abanoopu oyo comedy oba ye Rabadoba style gye mwatusuubiza Rabadoba style yaddi kudimoralizinga Besigye noopu kye mukozesezza ennyo okumalamu Besigye amaki mutaddewo nnyo embeera nti Besigye mbega simanyi moolo agala luggi lw'emabega era tiyagasigaba amazzi ga butunda simanyi alimba abamu comedy honestly Faruku teyali mu comedy kubanga nnaku zaakagendako ntono omukulu mukovu obwa polisi oba wabunyiiza wabugamba miliyoni nange samanyanga obutuga nga musiketayi ndabye akuba panki akola akeera kubukajuzi obusajja bwazoganya ayina kinga juzi bamusika obutayi najja asobola omanyika akubuulire Faruku nga wasanze abaana aba training ebyomupiira juggling ku academy gendako ku academy ya mugi boyizo gaba batwala ekikopenca naye bayinza okukubira proline ng'etuse mu competition kati training ne competition byaki Bobi Wine training ne Museveni Museveni kama kawaida Bobi Wine yakuba obukonde bunana baba miaka 3 na Museveni wamulanyisa 5 inajja wasobola pressure omuyina Faruku kati tonyoma jjajja wa pressure alya bulungi alya bisiika alya buki sente zaffe nagenda musasula sente zaffe ate abanya abanopu tino isima iwono taxpayers money talina wadde nini namba taxpayers money kikatugoyogerako naye ddala isimu bagambye nti eyo Bebe Kulu yali mu kyesente Bebe Kulu ye lead of delegation ye brand kuba kati Michael yavayo n'amuvuma byebyo byengamba ba Michael bannange ne Michael alinga fuluki figa nti tamanyi ddi wa kwogera na ddi wa kutakola ki sometimes grievances zina we zituuka nga zina kwetaaga personal ki naye bw'odda ku TV nti omusajja yajja ne mugulira chai wa $200 gaali bubi ne mutwalo wa brand bamuwa omutwalo Bebe Kulu brand omutwalo gwa $1 kikyoyogerako okitegeera so tajja kukola bingi yajja funa owa brand we bamuwe delegation kulasti kwennyini omwana nate n'amuvuma kulasti ng'enkya basimbula anti yali ayagala coalition nti nno bakole ki beegatte nti era tubagatte Bebe Kulu n'ategeera ye brand nene ku Michael tajja
bebeko nagana bafulufiga wona tabaddamu kuba akimanyi brand akimanyi oyagala kufulinginga ki kyokola wano weponingira kaye oyogera ebintu ku bebekulu ebitali constructive toyina biri baseless nkubuulira baseless bebekulu tazanya na brand ye kaye ojja kuba oliawo ng'omusajja akuweereza ebbaluwa nkulabula kubanga gwe ogufudde muze sigamba oba omuyinako kaatachimenti oddaawo simanyi bakuwa poti bakulabirira bulabiriza alina famire okitegeera ne tv netuuka neggambako yogera ebintu ebiri ntandemu neki ne topic kale oli kyali wange so michael kyekyamuganya okugenda anti nkugambye weba mpisa kuba bebekulu kati yalidinga delegation ne wamugamba jangu atya big eye alina empisa kitegeza big eye musajja wa mpisa nze nkubye big eye ku internet nkubyani tomanyi Big eye kyali wange mumanyi wamukubanga wallahi big eye mbadde simu meeting angako I've never met big eye era big eye byo bantu gwembadde nindo tunuulira nesesenge ekitalina ki kubye mukubye big eye wampisa yampadde hag andabirira simajja tugende ankwata mu live ate big eye walifuna hiti wallahi Uganda tugenda batuwonya abayimbi abalyagire big eye is a very nice looking guy mumbera yona gyayitamu ne kugulu eyo abantu bamulaba ne bagubuye he has qualities of a star era namugee big eye obulamu oluyimba olwo so ekikuba Michael mpisa talina mpisa tebalina mpisa tomanyi big eye omusajja mumugambeko sirina kye namukola anti kati wojjoga tolina kye wamukola kubanga kati obwongo bwo tebukusobozesa nakulaba byomukola okitegedde ogamba tolina byomukola naye ate ensi erina byeraba byomukola ki byomukola byebyalamisiza kati nefulufiga naye bamugamba genda wegatte ku delegation ensonyi zimutiisa okukola ki ogendayo kubanga bebekulu ojja musangawo nga yeri brand nga yalina okudelegati nga dda wano dda wali funa kano funa kali ye bayimbi kyabalala bemulina tulina fina amasanyalaze abali royo ku NRM si batutumu royo fina amasanyalaze ebisanje ebi ng'akuba okitegeera jingo show ebisabala alinayo ne besi yaki waliyo kokofinga koko gyali koko yatuvaamu butidde waliyo bosokogenda mpola kokofinga yatudduka da kokofinga wayenale kamubuulira aba people power muweeyo abadde wammwe kokofinga wa people power di wanuopu di aveyo mu kamera tetunamula mu bifaananyi jali waffe kokofinga nagayekweka mu mmotoka ali luddamu jalimu temukwata kamera za kokofinga bwaba jali ali ku kampeni zammwe ate gwalitwisa aluwa oli mwana wawali kokofinga kamuweeyo mu bantu bange bamulye balya waki eyo problem gye mulina kati muli kumbuga as long as you are running after yes tuline kokofinga is working with us with the president yava mu papa da bopeni yamuvamu nkutidde okay tugende basi katumulinde we convince people ne balaba bigger picture that's our role so far yo good gye mulina abayimbi bonna mubalese Kampala bayimbi ki bebekulu tuli naye ate bayimbi ki bootugamba abayimbi be Kampala baani Kenza ali Togo yagamba ensi temwemazaamu naye talinze wadde covid okugwa nga addukira ensi emwemazaamu omwana ebikyama biri mwezi paka January oli his excellence nakyabuzaabuza ambasada ate oba ambasada mu gavumenti gyotaliiko so David Lutalo baani bonna kalina kalusi kakuyimba bayimba nze asinga okukola akalulu ako ne bebe
bambi obayiriddewo n'ogamba wali omukwano gwange ali mu US bamuyita Moze yaŋŋambye Isima wenaalemu yaŋŋambye Isima agamba laba namungi w'omuntu laba omuntu n'ateekayo kamera nga baliyo basatu tukola ki Isima kikyaliko namungi w'omuntu aliwa obeeranga royo wawulirawo ku lutalo lwa Saddam ne Iraq waluwulirako wawulirako prime minister omwogezi wa Saddam yayogera nti America baliwa nga batuusewa mpaka weyava ku mukutu nga naye yakubuuza baliwa kati yenze Isima nze ndiroyo paso yes nze ne mukwano gwange Faruku nze ndiroyo nze Faruku oba kyaliwa setanga sente okuyira wabiri akasategera ti Faruku kintu ambulidde amazima njaba ne Faruku kati nze njaba ne Bebe sole baba babiri abantu benarem yes njagiteekawo competition wetu weeri sijja kutya olwokubanga mumupanza abamu abangi mwe muli bayaye mwagenze ne muleeta n'ebifaananyi by'amalema ne mubigatta mu bya yes ze abakwambi ne mukijjayo atowakanye yenze yakirabye ngamba entebe nga tuva ku biiki ng'ali mu Porsche Cayenne omwana oyo mulimidde ng'ali mu Porsche Cayenne emmotoka gyenjagalira ddala tanvugamu ayimirira awo n'anyirira n'abaana agiyingira kalemera gwe naye nga nkwagala nnyo kyali wange ajereka ebintu byange oyo ayinza okunsala nga Isima kalemera nkwagala nnyo abanyi okuŋŋamba Isima nadde nkunoonya tekulaba erimba saba bagana nti otunda kasasira y'omu ku bali ku team brands ze tulina kati era y'omu ku batulidinga mu delegation nze nabisooka nembiraba ku TV of course kati tuli ku campaign ya president tebayinza kukkiriza kintu kyonna kiri damaging nzikiriza kusasira kusinza we yannyonnyodde ate n'ennaku zemazeeko naye campaign sobola otegeera nti kusasira says the truth Okitegera ali victim of circumstance however yazze ye reporting aclearing ki erinnya lye era tiimu nemwalawinga najje Kampala ali wano agenda kwewozaako biri bitya ebintu byakusasira ye alaga bamuyita oli yayita abantu ab'enjawulo pastor yemuyaye Siraaji kuba ne Mondo era akulaga Siraaji yali yamubbye edda kati Siraaji yakola kipate kyakye n'agiziiga yero n'ayita bameja ngena n'ayita bali bonna bano beererwa abalinamu omutima gw'ekirokole ng'ateraga Museveni ne bajja n'ateekawo perception ekitegeera bapresident advisor mubalabye bamondo mubalabye bakonsultant abaali ku mukolo ogwo bagamba nti Kusasira yajja kiro ssaawa nga 5 ku mukolo kate fast jukira bamalayo paka ku makya abalokole Kusasira Siraaji bimulemerera anyigawo Kusasira ng'akoze eki ng'asindikiddwa president era Kusasira mbw atuuka ku mukolo yagamba president akoze eki ansindise ndi wano nga asindikiddwa president yagamba oli yamuyita namugajjangu ng'omugenyi omuki Kusasira brand celebrity ate for the first time naye atandise okurabinga shoulders mu bantu ab'amaki ab'amaanyi so omuntu wakuyita nti ogenda kuba mugenyi mukulu you come kati yajja n'ebitiibwa bye alina omujasi we ate n'agamba ndi presidential ki kati perception omuntu okuba ku kigambo presidential advice teyagamba Museveni antumye yagamba nzize nga presidential ki advisor kubanga teyali concert okitegeera omuntu yali abantu abambaza yero waliwo Meja Ngina ne Kusasira ali proud of ndi presidential ki advisor afune cloud gye yeetaaga okufiitinga mu mukolo so Kusasira simufere naye kugamba kati oli Siraaji era nekyo kyogambye nti byamulemerera ajja kiro nabikwasa Kusasira kisoboka kubanga nze oba ofudde nze Isima n'ofuula nannyini mukolo ate nongaagukulemeredde era ngwambala bwambazi nentandika okukola ki ogutambuza naye Mondo yagamba yasooka n'atugamba nti yalinga consultant wa Siraaji kati bimala okumwokya n'agamba nti nange yanfereramu yamufeera naye ne consultant omanye omulokole kyanga omufuula consultant ba Mondo
kwa buli sawa aba ayagala avuneyo gw'abuulirira. Yes, kati Mondo Kyambo omufula ki consultant kwa nyinza omwebuuzako nampa advice. Naye nga simumaliddeyo intention ki yange. Nze n'ebintu bya Nakalema oyo byantama. Alaba nga mulina bemugoba n'atawanya camp juzi yalina bwe yakwata mu bintu simanyi prime minister's office simanyi babbye emmere n'atamanya perception gyakulietinga mu baki mu bantu. Okitegeera nga twatagamba simanyi emmere gye tubawa mugibba buki kumbe talina na authority esiba bantu atagirina authority. Omulimu gwe guli wa? Omulimu gwe anti-corruption ki unity. Whistleblower Ayina ogenda n'akunoonyerezako n'informinga president tukizudde Faruku ki ali corrupt. Yes, ne bakwasa zi intelligence agency security ki organize security nezijja nezikola ki nezikaba naye yaba yakabifuna nga akabirawo omuntu temumanya na gye biggweredde nga bibula bya prime minister byalagawo. Kati madamu Nakalema alinga bamugemeire tebitegeerekeka. Ne bamugemeire yali commission of inquiry n'ateeka mukwata abantu okurestinga abantu abali okitegedde. Sigamba nti nekintu ky'okufera abantu kirungi naye ate ngamba cases tezitegeerekeka zibula zibamu olumafializimu intention nga togikola ki togitegeera kibeere kiriya nti babbi waddala babbi babazudde nga bafera abantu bagende gye balina okubeera babajjeko ebintu naye kati bigenda kutuukaawo bibule ennaku nga nnya tewali gwe bakutte olabe Siraje nga ate alya buki butaala nga Mondo alyoke nga nekusasira aliki oddameginze kampu otukulietingidde perception embi okitegeera. Tumalirize waliwo ekyalako airport ebipande bya muzeeyi babitimbulidde mmwe pressure bani ng'ani amutaddeko pressure airport yamu nga mudyango mutya pressure. Lwaki ebipande bya muzeeyi byokka bye mmwe muli bawuliggwa airport yammwe we munajja munaateekako ebyamu eno Uganda ebeere shared awo ebere yaffenna ate olabe waine ekipande kye bwe kiba ku airport n'ekya muzeeyi wali temulina ssente za togamba muyinza okwekana Museveni okuba ebipande muyinza okwekana Museveni ebipande. It is just that Museveni alina bingi. Bobi Wine mumukkiriza ateekewo koko yako twamugaanako ateekewo tumugaanye ayitewa ate ayitewa bayitawo ababijja abajjawo ebya Museveni bayiseewa bennyini bandijjawo ebya Museveni nga webateekawo ebyani ebya Bobi. Tolaba nti nomulina misguided energy misguided omutegedde mwasobodde okugenda ne mukuulawo ebifaananyi byani bya muzeeyi. Lwaki temwakuddewo nga we musaawo ebyali ebya Bobi kati muliza ate we munaddayo katuteekewo abeero ddiyo ogeze osalewo wali firi lwaki mwajjawo ebya Museveni ka tulina oteekawo investigation ku ekyo. Ani alimba gubbi nti no simanyi pressure eyawa oyetya nalabye noono simanyi Faruku muno simanyi bamulagidde mu mbuga ayogedde kati designing okuva ku TV ya Kazibwe Bashir peng yamubbe n'amugjayo wa mbuga Kazibwe Bashir n'alisigning si penge yamukubba muli basiba nze sitegera Kazibwe Bashir tuli ayogera kati tiyavudde ku TV wa mbuga olaseneme ya mbuga yagivuddeko mbuga byayogera ayinza atya okuba Bobi Wine mbuga yamukubye eki byayogedde ku Bobi Wine wabitegeera nabitegeera yagamba Bobi Wine ogamba abantu nti no wano wagenda fuuka Somalia wagenda fuuka Libya honestly kiki kyeweegomba ku Libya anti nga alaga abaakuba Libya mbuga kyeyagambye abaakuba Libya be bakufandinga ate ogamba bavubuka nti Museveni wategeereza n'ojja ba Libya so what are you promoting? Yes, mbuga kyeyagambye. Does that make you resign? By'abaana ku social media ne resign. Alowooza agenda wangule Kawempe? Lwaki? Nkuti oyo Bashir tagenda weza wadde 5%. Avuganya ani? Abonna tebagenda yitamu. Tewali avuganya Munyagwa agenda yitamu. Munyagwa buli wenda ekipande kye bakijjeeko bakisazeemu. Buli awayo ekipande kya Munyagwa. Ne bw'osala ne billboard n'ozisala ennene. Munyagwa keyazi Munyagwa chairman wa Kosase.
omanya agenda oteeka mu kalulu ke ssente batadde ati lanso ne sudiru bayinza obbaamu bandi bonna. Yes. Tweyanza nnyo tweyanze Geisima. Amiina. Watu wetubadde this week. Kotido live. Kati mudda wa Moroto. Moroto tudde waggulu eyo weekend eno tugimanyi tukomewo tugenderewo Embalala Sembabule story. Embalala abantu ba Muswaba. Tunalaba gye tuve Embalala. Olaba mwe mwabafunye ate ffe. Mbalala. Ate we tuyini ayingira Central one. Muneruwero impact badde nerabye kubuuza ku Luwero. Luwero yabaaki. Mutemwanya abantu ba tetuli mu campaign yayitawo nga bayimba people power. Anti tali mu campaign. Museveni wabula ko ng'avuddeyo ng'akola bino byonna byakola mu campaign wabula byeko. Ate Museveni yali tetunabako mu campaign tufe tuli mu procession. Yes. Okay. Luwero yali okay? You very okay. Buli wamu wali okay. Faluku to yawu. Ati kugambye. Faluku kugambye ulira Faluku. Chota tegera kiri kimu. Njagala okwateyo olukungana lwa Nopu nga Bobi Wine tali. Oleta nabo kubanga ate kati bebe ku site yesimbyewo. Muleta ate esimbyewo. Walukaga. Yesimbyewo. Tulete muyimbi tulete. Mulete muyimbi. Tugambe nti Bobi Wine tumutadde wali. Mulete kabako. Akole procession ya Bobi Wine. Kotido. Tekisoboka. Mwe mistakeninga procession ya bebe kulu. Kulali ya Bobi Wine. Nedda si ekimu. Fwe wetubeera Museveni si wabeera. Yes. Kati namwe mukwateeyo Bafana. Si muyimbi wa Nopu. Muyina Kazibu Kapo. Muyina Gerard Kiweewa. Si wamwe. Mubagatte bonna kombayi. Bayingiza aluwa. Mubayingize mukono. Mukono bakisobola. Anti nti mukitandike. Bobi Wine yeetaaga laali. Lwaki mulinda Bobi Wine ajje? Museveni omanya amaanyi ge. Museveni ageze yesimbe wano ekiraga nti ayimiriddewo awo otegeere. Tumukunde yatisizo bivamba. Abwa ne bwava tumukunde yegatte ku Bobi Wine. Uganda yamugaana kiki ekigenda mu maaso. Abantu bagala kujjawo general ate bajje n'omujja abalala basatu. Onyiiza abantu kati tumukunde banyiiza ati ne gusayini gwe bu. Mukwano gwange kisoboka yasinziddeyo US n'agamba ekyo ekigenda mu maaso. Tumuwange mwamugoba. Ekigenda mu maaso. Tumukunde bana bantu. Batya Bobi Wine abo. Kati they fear what Bobi Wine may what become. Let me make my voice. Twagala kujjawo jeno ate bajje. Ate abalala bajjera Mukisha muntu we yafiira awo. Kibesije kigezi olwakano kiweba na besije tabeera wantu wakyamu kye namukakasaako. Besije yagana ebintu bya mama Mbabazi tunanyiikira Besije nali wa Mbabazi. Nekigaana. Ero kakana they end up in tears. They ended in tears. So tumukunde kikyalina kuba nseringa tumukunde simumala mumanyi akalulu akawedde tumukunde yali akadestabilizinga ate kati ya complain kwa abantu abati bayinza kwesiga. Olaba Mugisha muntu agezezzaako okuba nice nga ddala ali nice birungi nnyo musajja alyambo naye kugambe anti baagala kujjawo general omu ageewoko ate abalala bajja babiri. Tubakoye bajeno. Faluku kiringa ogamba. Okoye eki. Okoye amasavu g'ennyama ate bali bongera sowaani ndala. So abantu baagala bafafagane ne jeno omwaliwo. Aliwo. Bajeno abalala. Kati bano bajeno abalala Chabe yaabwe Museveni Chabe ya Museveni bakola bubi. Ye gisuwa twaga namwe ate ne jeno wuuna akyatulemedde. Balwana. Batambulira ku kodi ekyo twalwana. Kati abantu bakoowe. Ebyo. In fact abo bonna Katumba agenda basinga abantu. Yes. Katumba yagenda obo okusatu. Agenda vuganya n'amuliyati. Kubejjeno Mugisha ne bu. Abantu badala Katumba gwe tonategeera ddala kyega excitement mulinde embaale. Mweyola wumuye ng'alina n'abajaasi. Ebintu bya Mao sinnamuwulira omuliro. Bugu musimu. Ali luddawa. Omanya abantu baagala bafe nga bali legacy. Mao is a very educated man, but I think he wants to leave a good legacy at Nesimba Woko twice.
otherwise tajja sooka 2%. Mwe wamma oliganye ewatumukunde liganye ewamugisha nawo era muganda wange onaamuli ati akalulu naye Faruku bikyaganye kankubuulire oba olina pulaani ezeesimbawo mu life. Akalulu e Uganda kabeera awakati w'abantu bameka kasita osensinganga nti yeko owokusatu kaveewo. Abantu tebalonda ku bantu basatu wano Uganda nti Museveni Besigye Mbabazi. Gwe kasita ozuulanga nti si yegwe avuganya Faruku. vaayo Va kuba kati abamukisha muntu bamala budde Bobby asobola Museveni. Because they must create a two-way race. Yeah, Bobby Wine had a momentum and no Jinaya affected by circumstances. Katova COVID-19 Taja Suka 5%. Bagala nyomba agandala mkufoloko yachunga bate COVID guy COVID toza gamba 5% olwa COVID omewano bagala nyomba agalira ddala tusinzidde eno gulu gitwakampinze Faruku ajidde mu helicopter amaladdeyo bwe mumulabe temwewuunya mugoberere nnyo gospel live bebe kulundabire yankuba ekikono nja mugamba munaye tibibaawo bebe yankuba ekikono naye izero yes Faruku tewette mikise ngaji kyajja siye gwasoose okuba ekikono tukuba ebikono bingi enale mutuli bankokolo ino banga olukokolo lulwevu yes naye baŋŋamba muwaka wamwe akyaganya oyingira e Kampala ajja yingira engeri gye tumaze emyaka 3 tumanyi bwayingira naye ffeffe tumanye ensi we tugifuziza n'ekikopo kya Museveni ate zitya lwe Kampala walabezaani zibanda bawonna zituuka China ng'ogamba ati Kampala nze ndi ne China bebegulu wakuba ekikono natuuseeyo mu byalo Faruku kantwale guno mukisa nebaze Faruku wa gospel life okunzuula n'okummeekinga nabyawo bijjayo omutwe abantu baagala isimaza abantu banva nako ku byopposition abanva kwanga isimandi wa bipopa wanayewankwagala nnyo abantu abamu bakola ensobi basala ne badda ku saidi egyo olina oba balance tawe mwebale nnyo mwebali ddala ekikopo twadda ku kya Museveni ebintu bya Museveni byetukola tuwuutira ddala kyayanyiga n'akola ki nanyiga we are the national resistance movement akagambo resistance kagenderere we have resisted Nzige we have resisted Ebola we have resisted Obote we have resisted bad leaders we shall continue to resist akagambo resistance tikawulire nnyo wajjako amen muteekawo byonna ffe tulina okuteramu tukyusa naye nga resistance kasigala we must resist to train to resist yes naye Katonda wange tubalaba mutemuli resistant muli just a platform for akagambo naye mu resistinga ki any bad platform kati no bad platform we shall resist you we resist kati enzige zaali zitubuzabuziza temuzisiiga yero nga tumanyi za lwedi twakupa enzige kibooko mu kala za Museveni genda Ethiopia